Ekibadde mu Paalamenti olwaleero, Honorable Ssenyonyi ayambalaganye ne Honorable Nyamutoro olw'ensimbi gavumenti ze yawa abayimbi okubayambako. But you see, of recent we saw government was allocating some billions of shillings to artists in a certain form. I don't think we should be reducing. Honorable Ssenyonyi ye ategeezezza Paalamenti nti abayimbi tebandibawadde ssente ezo zonna kuba bagenda zisaasaanya bubi nga bazirya bubi. Ye n'ateesa nti singa Paalamenti yazimbira abayimbi bano ekisaawe oba ne bakola ekintu ekirimu amakulu mu ssente zino, Honorable Nyamutoro ye kyatakkiriziganyiza. Even when they are long gone, their children and so on and so forth. Honorable Speaker, the Prime Minister is here because the Attorney General was also saying that. Ono yeeyongeddeyo n'agamba nti kino kimekinze abayimbi okulabika nga abasabirizi oba abatalina ssente, ng'agamba nti abayimbi balina okuyiga okwekolera ensimbi zaabwe. From their trade, that way you don't reduce them to beggars. That way they won't be disturbing you as government. Each time there is, a function and there is an artist, they say, now give us some money for this. Once they are protected in their trade and they're able to make money out of that, they will fly on their own. Thank you. Ino kinyeezezza Honorable Nyamutoro n'agamba nti ssebo bano abayimbi boyogerako obubi bw'otyo nabo bannansi ba ggwanga lino era nga baddembe okufuna obuyambi okuva mu gavumenti, so tekyandibadde kirungi kubayita basabirizi kubanga nabo bannayuganda nga abantu abalala era nabo beetaaga obuyambi bwa gavumenti. The artists that are being mentioned are citizens of Uganda, and in a bid for government to ensure that there is accessible and affordable credit by citizens, the artists did request for a fund to facilitate their circle. This totally has nothing to do with the law that we are pushing for. It is okay for government of Uganda to support the artists as citizens. The artist circle is fully registered as we look forward to a conducive environment that enables them to fully benefit from their works. I found it misleading for the law to mention that the artists are being paraded as beggars by the government. Thank you.